Katwewombeeke tutandike okusinza kwaffe olwaleero. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otuleese wano mu yeekaalu yo okugulumiza erinnya lyo n'okukusinza. Tuleeta bannaffe abakyali mu kkubo abajja wano okukusinza. Mukama obaluŋŋamye, obawerekere batuuke wano mu mirembe. Era naffe abali wano osindike omwoyo wo abeere wakati mu masekkati gaffe, atuluŋŋamye, agonze emitima gyaffe, tusobole okuwulira ebigambo byo ebitukuvu. Tukwasa omusumba waffe, omusumba Mugerwa, omuluŋŋamye olwaleero bw'anaaba atutuusaako ebigambo byo, omwoyo omutukuvu amuluŋŋamye, bisobole okugenda bulungi mu mitima gyaffe. Kwa Yesu Kristo tusabye. Mukama abeere nammwe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwe okukoona kwaffe, nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, gw'amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna, tukusaba tukuza ebirowoozo eby'omu mitima gyaffe, ng'ossaamu omwoyo wo omutukuvu,
tukwagalire ddala tutendereze erinnya lye ettukuvu nga bwe kitugwanira bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ebbereberye, n'eryokubiri nti yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala lisinga ago bukulu. Mu mateeka gonna gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ayi Mukama, otusaasire, tukwegayiridde owandiike amateeka ago gombi mu mitima gyaffe. Katuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Yoweeri essuula eyokusatu okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lunyiriri olw'21. Mu Luzungu it is Joel chapter 3 verse 9 to 21. Mulangirire kino mu mawanga, mutegeke olutalo, muyite abasajja ab'amaanyi, abasajja bonna abalwanyi basembere bambuke. Muweese enkumbi zammwe okuba ebitala, n'ebiwaabyo byammwe mubiweeseemu amafumu. Omunafu ayogere nti ndi mulwanyi. Mwanguwe mujje mwenna mwenna ab'amawanga ageetoolodde, mwekuŋŋaanyize eyo. Leeta gye tuli abalwanyi bo, Ayi Mukama. Amawanga gasituke gaserengete mu kiwonvu kya Yekosafaati, kubanga gye ndituula okusala omusango gw'amawanga gonna ageetooloddewo. Muteekeewo ekiwaabyo, kubanga ebikungulwa byengedde. Muyingire musambe, kubanga essogolero lijjudde. Amabanvu gayiika, kubanga obubi bwabwe bungi. Olugube lw'abantu bali mu kiwonvu okusalirawo, kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi mu kiwonvu omw'okusalirawo. Enjuba n'omwezi biriko ekizikiza, n'emmunyeenye zireseeyo okwaka kwazo. Awo Mukama awuluguma ng'asinziira mu Sayuuni, eddoboozi lye libwatukira mu Yerusaalemi, era eggulu n'ensi bikankana. Naye Mukama kiddukiro eri abantu be, era ekigo eky'amaanyi eri abaana ba Isirayiri. Sokole mulindeko. Eri abaana ba Isirayiri, sorry. Bwe mutyo mulimanya nga nze Katonda wammwe, era mu mbeera eyo Amosi mwe yatumirwa eri Isirayiri okulabula okuva mu bibi byabwe badde eri Mukama Katonda waabwe. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Zabbuli ey'omwenda okutandikira ku lunyiriri olusooka. Zabbuli ey'omwenda okutandikira ku lunyiriri olusooka. Neebazanga Mukama
n'omutima gwange gwonna. Naayolesanga ebikolwa byo eby'ekitalo byonna. Naasanyukanga n'ajjaguzanga mu ggwe. Naayimbanga okutendereza erinnya lyo, ggwe ali waggulu ennyo. Abalabe bange bwe badda ennyuma, beesittala ne bazikirira mu maaso go, kubanga ggwe wabeera ensonga yange n'ebigambo byange. Watuula ku ntebe ng'osala omusango ogw'ensonga. Waboggolera amawanga, wazikiriza ababi, wasangula erinnya lyabwe emirembe n'emirembe. Abalabe baweddewo, bavibwamu emirembe egitaggwaawo, n'ebibuga bye wamenya era n'ekijjukizo kyabyo kizikiridde. Naye Mukama abeerera emirembe gyonna. Ateeseteese entebe ye okusala omusango, naye alisala omusango ogw'ensi zonna mu butuukirivu. Alisalira omusango amawanga mu mazima, era Mukama anaabeeranga ekigo ekiwanvu eri abanyigirizibwa, ekigo ekiwanvu mu biro eby'ennaku. N'abo abamanyi erinnya lyo baneesiganga ggwe, kubanga ggwe Mukama tonnabaleka abakukoowoola, abakunoonya. Muyimbe okutendereza Mukama atuula mu Sayuuni, mubuulire ebikolwa bye mu bantu, kubanga oyo avunaana omusaayi abajjukira. Teyeerabira kukaaba kw'abaavu. Osaasire, Ayi Mukama, laba okubonaabona kwange kwe bankola abankyaye. Ggwe annyimusa ku miryango egy'olumbe, ndyoke njolese ettendo lyo lyonna mu miryango egy'omuwala wa Sayuuni. Naasanyukiranga obulokozi bwo. Olunyiriri olw'15. Amawanga gagudde mu bunnya bwe baasima, mu kyambika kye baatega kikwatibbwa ekigere kyabwe bo. Mukama yeeraze yekka ng'amaze okusala omusango. Omubi akwatibwe mu mirimu gy'emikono gye. Ababi balidda mu magombe ge mawanga gonna ageerabira Katonda. Kubanga abaavu tebeerabirwenga ennaku zonna, so essuubi ery'abawombeefu teriibulenga emirembe gyonna. Golokoka, Ayi Mukama, abantu balemenga okuwangula. Amawanga gasalirwe omusango mu maaso go. Obatiise, Ayi Mukama, amawanga geetegeere nga bantu bontu. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bikyali olw'ebiri, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amen. Ekintu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Kubikkulirwa essula 14 n'olunyiriri olw'13. Kubikkulirwa essula 14
Tutandikira ku lunyiriri olw'13. Ne mpulira eddoboozi liva mu ggulu nga lyogera nti, wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Ne ndaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire ne ndaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu, ne mu mukono gwe ebiwaawo. Ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba, oyo atudde ku kire nti teekako, ng'agamba oyo atudde ku kire nti teekako ekiwabyo kyo okungule, kubanga ekiseera eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulo eby'ensi bikaze. Kitundu kyaffe ekyokubiri ku myawo. Enjiri entukuvu. Enjiri entukuvu yawandiikibwa mu ssuula esooka mu ssuula esatu ey'omujini, Injiri Yokana. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Awo waliwo omuntu w'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro, n'amugamba nti, Labayi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bwe tazaalibwa mulundi gwe kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'aba nga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwe nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugamba nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empeewo okuntira kyeyagala, okuwulira okuwuuma bwayo naye tomanyi gweva newankubadde gyegenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemo n'addamu n'amugamba nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti, gwe omuyigiriza wa Isirayiri, nototegeera ebyo? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mulikiriza mutya bwe nababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu eyali alinnya mu ggulu wabula eyava mu ggulu, ye mwana w'omuntu ali mu ggulu. Nga Musa bwe yawanika omusota
mutungu. We chicho no mwana wa muntu chimukwanira okuwani kibwa. Buli muntu yenna amukiriza aberi nobulamu nobutagwa womu ye. Kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'atyo okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi elokokokole mu ye. Tukwebaza ai Katonda olw'enjiri yo eno entukuvu ey'ekitiibwa. Mukama Katonda waffe tukwegayiride oteeketeeke emitima gyaffe okuwulira ekigambo ky'omu bigambo by'ogenda kwogera naffe kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Utuleko. Nange nga bulijjo mbulamusiza mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Muli mutya olwaleero? Muli bulungi mu Zoom? Yeah, bali bulungi. It's wonderful to be here again. On a day like today, we are aware that we would like to enjoy some Ugandan sunshine. There was one lady in my church this morning at St Mark's, Kennington, who told me this evening she is on a plane to Kampala or to Entebbe. And I was very jealous. I thought tomorrow morning she will be there in the sunshine, eating amenvu, matoki, ebinyebwa, byonna. So we are mindful of our brothers and sisters in Uganda on a day like this when I don't think it has ever been as cold as this anywhere in Uganda in the history of the world. But it's wonderful to be with you here today. And today we begin a new season, a new church season. Today is Advent Sunday. Welcome to Advent. Advent is often seen as the countdown to Christmas. Children who have Advent calendars, they know when they get to December, they start opening the doors, the windows, counting down to Christmas. In the church, we are counting down in Sundays. There are now 4 Sundays before we come to the day we will celebrate the birth of Jesus. So although Advent is mostly in people's minds associated with counting down to Christmas, it's also to put us in mind of the second Advent of Jesus. The birth of Jesus at Christmas was the first Advent. Advent, as you know, simply means arrival, okuja. And the first okuja, the first Advent of Jesus, was in a stable in Bethlehem. But as well as saying, are we ready for Christmas? The question is, are we ready for the second Advent? Are we ready if the Lord should come again? And we've had 4 Bible readings, but the first 3 Bible readings from the book of Joel and Psalm 9 and the reading from Revelation were all really about victory, about winning, about the victory of God. Sometimes we go through life and we don't feel like we are winning. We feel sometimes like we are being defeated. We are being overwhelmed by the problems. Even this weekend, many of us will have felt disappointed to hear news of a new variant, Omicron. And we think, we thought we were winning this battle. We thought we were coming out of pandemic, only that now there is something else which may set things back. And we don't quite know how the thing will go. In life, we sometimes feel like we are losing a battle. But the Bible says the ultimate victory is with God. Joel talked about the victory of God. Psalm 9 talked about the victory of God. Revelation is a vision of heaven where God is on the throne. Tears are stopped. Pain and sickness has been put to an end. And we enjoy the victory of God the King. Now, I was thinking about victory. And for me, some of you will know I am a keen sports fan. I love watching sport, even in Uganda. I enjoyed some good times at Nachivubo and Nambole, those football stadiums. And I enjoyed watching sport. And you know how it is, whether you are a sports fan or not,
Normally, somebody has to win. Okay, the match can be a draw, but eventually to win the league or the cup, there has to be a winner. And sometimes there is the excitement of watching live sport. We don't know how will it go. Will this team win? Will that team win? But also sometimes I enjoy watching a game which is in the past and I know the result. And as you watch again, you know this team is going to win. At the moment, they're losing. Okay, let me give you an example. Supposing you were watching a football match between two Ugandan teams, and you know, I remember this game, I saw it last year, Villa beat Express by 4-3. But you are watching Jogo. Game, Express are winning. Maybe they are winning 3-1. You know that it's going to be 4-3. But as you watch it, you see the players. The ones in Express are looking very happy. Their fans are dancing and jumping around. And the Villa players are looking stressed. Maybe they're even getting angry with each other. They're looking sad. And in the crowd, their fans are holding their heads. Some have even gone home because they've given up hope. If you were watching that match and you said, you would want to say to those people, no, come back. You will be the winner at the end. And the players who are looking stressed, you'll say, don't worry, cheer up, put your head up, because I know the final score. The final score is you are the winners. You'll be the one taking the cup home. You'll be top of the league. Now, so it's a strange thing. You almost want to speak into the match and say, don't worry, at the end, you will be the winner. I know the result. And the Bible encourages us to say, sometimes we may feel like we are losing. The enemy has scored more goals than us. But actually, those who trust in Jesus are on the winning side. We will ultimately be victorious. We may be down. St. Paul in his writing says, sometimes we are down, but we are not completely crushed. We get up again and God has the final say. We are on the victory side. If you don't like my sports picture, you can think of maybe even like elections or politics. The winner is given that victory parade. Maybe he's carried aloft. The campaign is over, the results are in, somebody is the victor. You and I, as Christians, as followers of Jesus, are on the winning side. And all of those readings from the book of Joel, the Psalm, Revelation, were all about being on the victory side. And so that means we have hope. We don't give up. We say God has won the ultimate victory. God is the ultimate winner. We sometimes suffer. We sometimes are bereaved. We are sick. We suffer rejection, disappointments, but we know that we end up on the victory side. I especially love the reading from Revelation. Revelation is that vision that John has of a home in heaven. And it's about the glory of heaven. And when you read that book, it's not all of it is easily understandable, but it's saying that God will wipe away our tears and there's an eternal place where we are with God forever and ever. When I was thinking about this, I remembered a story I heard. Some of you will know that big roundabout, Elephant and Castle. Probably all of you have been through Elephant and Castle roundabout. On that roundabout is a big church. It is the Metropolitan Tabernacle. I think it's a Baptist church. It's called the Metropolitan Tabernacle. For many, many years in the 19th century, there was a famous preacher called Charles Henry Spurgeon. Spurgeon, his tomb is at the West Norwood Cemetery, just by the chapel. But Spurgeon was a great preacher, and many people flocked to hear him preach. And he used to train young clergy, young preachers. He would give them some advice on how to teach. And he said to them once, he said to his class of preachers, when you are talking about heaven, then let your eyes shine, let your face light up, and
And as you speak about heaven, let people see that you are excited about heaven. And when you speak about hell, your normal face will do. It will be enough. But he said, you know, it's right for us to be excited about the glory, the victory. We still have a battle to be fought here and now, but we keep our eyes fixed on heaven. And we have so many to inspire us, not least the story of our Uganda martyrs. They kept their eyes fixed on the prize. They knew the victory which was awaiting them, which is why they were strong enough not to give up their Christian faith. But I've spoken about very briefly about Joel, the Psalm and Revelation are all about heaven. But when we go to that gospel reading, which I was trying to read, that story of Jesus with Nicodemus. It's a very interesting story, isn't it? Nicodemus is one of the respectable religious Pharisees. Most of them had set themselves against Jesus. They saw Jesus as a threat. They were wanting to catch him out. They didn't like the way in which he was saying that even the normal people, even the so-called sinners, the tax gatherers and other sinners could come to God. But Nicodemus, it seems, was an honest doubter, and he wanted to have a personal one-to-one conversation with Jesus. So he comes at night. He doesn't want his other friends to know that he's gone to talk to Jesus. And we eavesdrop on his conversation. We hear his conversation. And Nicodemus says to Jesus, you seem to be from God, but we can't quite understand whether you really are from God or not. And Nicodemus is seeking after some truth. And Jesus says those wonderful words to him. He says, somebody who wants to really know God has to be born again. And Nicodemus says, what do you mean? How can a man, can he enter back into the womb of his mother and be born again? It's biologically impossible. What are you talking about? And Jesus says, no, I'm speaking about being spiritually born again, discovering God's new life, discovering a new start, discovering forgiveness, discovering the life of God in him. And Jesus surprises him by simply saying, you must be born again. You must start again in your understanding. And then Jesus gives him a picture from the Old Testament, which he would have understood. Jesus says, just as Moses picked up and held up the snake in the wilderness. You remember the story? The Israelites were wandering in the wilderness. They had left the slavery of Egypt. They were heading to what they were hoping would be the land promised to them. But they fell sick. There was an epidemic. It wasn't quite a pandemic, but it was an epidemic of sickness. And Moses said, look, it's a matter of humbly believing you need help. And by looking at this snake, which we've put out there, that will be a sign that you're trusting for God's healing. Those who looked found their healing. Those who said, I don't believe it, I'm not trusting it, perished. And Jesus was saying, look, just as they looked at the snake that Moses had put up, so will the Son of Man be lifted up. The Son of Man was the title Jesus used in talking about himself. Just as Moses lifted up the snake, so will I, the Son of Man, be lifted up. What is he talking about? Surely he's talking about being lifted up on the cross. And he's saying, look, just as the snake lifted up, people found life by saying, that is for me. So when a man or woman or boy or girl says, the cross of Jesus wasn't just a historic event of a man dying for something he believed in, but that man on the cross was dying for me. When I say that sacrifice of Jesus on the cross is for me, then I am born again. Then I find new life. And we've got that lovely verse, so well known in so many languages, because it just is such a wonderful summary of the whole good news of Jesus. John chapter 3, verse 16. Kubanga katonda bwe yagala ensi bw'ati. Okuwayo nawayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yena amukiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo.
okwaliwo, eternal life, that life which never comes to an end. We can hardly get our head around it because it is so different to this life. And so even this passage of Jesus speaking to Nicodemus is really again about the victory of God, because Jesus is saying it's not just about God in glory, God the winner, God the King of Kings. It's about you and me being called to share that victory, called to share that glory, called to share in eternal life. And so this is our hope as Christians. As we go into this season of Advent, we are heading for Christmas. We are heading again to think again about God's plan of salvation. Christmas is how the plan of salvation started. All the way through the Old Testament, there's a message, and the message is like a drum beat. One of the things I miss about Uganda is the Okusaba, the way they would beat the drum. And the Old Testament is like beating a drum. Somebody is coming, somebody is coming, somebody is coming, somebody is coming. And the New Testament says, he has come, and his name is Jesus. And this is how he came. He was born as a baby in a stable in Bethlehem. Shepherds came, angels sang, and then he grew up, he became a man, he taught, he did miracles, he healed people, and then eventually he died on the cross. He came back to life and reigns in glory. And so the drumbeat of the Old Testament finds its fulfillment in the coming of Jesus. It's all about God stepping into the world. God is not distant. He says, let me come down. And that's why Advent is a great time of expectation, anticipation, preparation, excitement. And we say, not only are we getting ready for Christmas, the worship of the Savior, but we are saying we are getting ready also for that eternal home in heaven, where we will know the victory of God. This Advent, let me encourage you to spend time reflecting on the journey that God is calling us to his eternal home. Sometimes Christmas and Advent can be a busy time. Family activities, church activities, maybe work activities, perhaps receiving visitors, perhaps traveling. There's still some uncertainty as to quite what will be possible in these next few weeks. But let our thinking about Jesus not get lost in the busyness, the activity of Christmas preparations. More importantly than saying, am I ready for Christmas? Am I ready for the second Advent, for the coming again of Jesus? Mukama abere namwe. Katugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda omu kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda kitaffe, era alivaayo okukomawo okusala omusango abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama waffe omugabi w'obulamu, ava mu kitaffe ne Mwana, asinzibwa, atenderezebwa awamu ne kitaffe n'Omwana, eyayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'Ekkanisa emu ey'abantu bonna tuleeta mu maaso go. Mukama, tuleeta bannaffe bonna abayita mu bizibu eby'enjawulo mu maaso go. Mukama obajune. Abali mu kubonaabona kw'enjawulo, Mukama tuleeta mu maaso abaana baffe abasoma, obawa amagezi okusobola okusoma n'okutegeera ebyo bibasomesebwa. Tuleeta mu maaso n'abaana baffe abakulu abamala okusoma byonna gye bali, nabo Mukama tubawonga mu maaso go. Tusabira buli kinnoomu omukisa, buli kinnoomu alina obuzibu obw'enjawulo, Mukama tumuleeta mu maaso go. Bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katugolokoke tuyimbe oluyimba olw'okuwaayo ebirabo. Mugabi w'ebirabo 193.
nga bwe tugenda okuwaayo ebirabo mbadde neerabidde tekinologi yazze yaleese tekinologi omupya abataaliwokko wano wiiki eyaggwa mwami Kalanzi yali wano ng'atunyonyolamu akantu kano engeri gye kakola era nga bwe tugenda okuyimba oluyimba luno olw'ebirabo kanziremu era nsabe mwami Kalanzi abantu abanajja wano nga baagala okuwa ebirabo nga bakozesa card eri touch oba ndowooza oyinza n'okuteekamu pin number siri very sure naye nja kukirekera mwami Kalanzi kuba ye yabangulwa ku nsonga eno. Mwami Kalanzi ssebo nga bwe tuyimba oluyimba olw'ebirabo nja kusaba ojje wano abakristaayo abandyagadde okukakozesa kano babe nga bangwirwa.
Ise kuwawe kulabantu banji kujawe dini. Bukalenga we mucho kuri we muri kwako Ekkanisa. Amina. Turabanji turi mubiri Rwanda fena tubana mpasu. Ebe bijya bukavuga fe kibenga namwe kama wachisa kanga temba wale ya bezo yenu katasino kutukufu kwa fe wabula wakasasa kwa kuni ya tunchi katisana na kumbana na ikwe kama chujula alire chisa kunito rebeo kama kulia chisa tuwe machisa tuwe kutia mwili kwa mwana we mwaka kwa Yesu Kristo mwenye kuti Surrey Omwendo Mugerwa, Tubere Kuge, and every faith, and Rev'd. Amen. We send the
peso ekuna. Kita agari kulu. Ini itu sesuai waktu uji yang ada di Indonesia. Enggak perlu. Soy una mujer. Porque lo que me fue, no me quando waka non piensa e accettiva io e me na voleva salva campo per me anche ne giornate di punta voleva segnare tutto voleva salva campo per me anche so che sono da più sono io per quello ogni giornata sono andando lo governare bukan berbuka berjalan berpuluh, mereka sama kamu mengenai ini begitu, itu yang kafir. Mereka sama kamu berani. Istilah kita fe normal, ini yang macam kalau cerita dari cerita yang kamu cerita mengenai pandang juga nak apa. Kembali dalam masalah Kkanisa Kkanisa. Boleh bayar uji kuala. Jadi okwaliwo bemukeri okwendo uji usai komo. Ulo uji okufa kweo komwana wo because of Yesu Kristo. Ekisa. Anda chole tudo dala ikatiwa dari okwaliwo komwana. Cegvine cirila ucise e cevantu guardare a Kkanisa. Un caccio di vassica, un cusubila. Abbiamo poco buttare il cuore. O come vendo uci. Era tutto il bene, hai ci caffè con. Kudube, boccio de ci saccio, tuike, abbiamo cambio occhio. Era tutto il cuore che vedo di non. Ia tu teka. Kutamlewa oku tangguri rambo kuwa Yesu Kristo kanda. Awe kwa wangu na awe mtu. Tiba chonda etendo jona. Evidently. Amina. Evidently jasta. Sinto que kona. Kuma ni tima chama na vezi yama kuna kona. Namwalo Yesu Kristo. Kita fei mom mundo fei como leve Mukama yebazibwa abooluganda, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Tumwebaza Mukama atutuusizza olunaku lwa leero nga tukyali balamu, atukuumye n'atulese wano mu nnyumba y'akawungezi ka leero. Bandiriza nnyo mwenna abakristaayo abazze mu budde buno obunyogoge ennyo bwe buti, kuba twawudde sino yagudde yeewamu ebbanuli wano tannatuuka, naye wooli awo muwulira muli mu magumba, naye n'ova mu kabugumu keeka n'ojja wano, Mukama ekyo akikuweera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndaba kwebaza Rev'd Stephen Mugerwa atusabizza olwaleero, atussizza omubiri gwa Kristo n'atuwa n'ekigambo. Tweyanzige Rev'd Stephen, era tusiima all the time. Thank you very much. Okwebaza ttiimu Yokana bateeseteese okusaba kwa leero, batutegekedde ebyokulya n'ebyokunywa bye tugenda okufuna nga tuvudde wano. Fenna bwe tuva wano mu hall wali tugende tufune akatuuso Yokana ketutegekedde. Njagala kuyita mu bwangu kubajjukizaamu tulina Christmas carols nga 19 December. Tusaba buli asobola okujja abeerewo, ate muleete n'abalala abatannaba kujja oba abatatera kujja oba miriraanwa, bonna abantu mubayite bajje bawulire moodi ya Christmas. Kijja kuba kirungi, enteekateeka nnungi nnyo. Tujja kuba wano kuva ku saa 8 ez'olweggulo. Saavisi zonna zigenda kwegatta.
tugenda kukola kintabuli tuyimba Oluganda n'Oluzungu byonna wamu, so service ejja kuba nyuvu. Waliwo enteekateeka y'abaana olwo ng'abazadde nga bwe twabagamba nti Santa ajja kuba yenna byategekeddewo abaana nga bulijjo, naye olw'okwewala abaana okukaaba okubanga luli twafunamu abaana abamu ng'amannya tetwagafuna mangu oba nga tetwategedde nti bajja ne batafuna birabo, so tusaba buli muzadde lwapingayo akantu akatono omwana naye takalaba okaleete nako kabeerewo ne Santa twanayongereza, naye waleme kuba omwana n'omwe agenderaawo kuba abaana kino kiseera kyabwe bo kyakusanyuka, tobabuulira ebintu ate waneyadde nti Santa ayinza atya okuba nga tamumanyi, ekyo tekisoboka. So abaana mubayambe babeere mu mutima ogwo gwa Christmas, muleete ekirabo bajja kufuna n'ebirabo ebirala Santa by'anaaba ategese. Bwe tunaava mu kuyimba carols 9 lessons tujja kugenda ku kijjulo kya Christmas. Ekijjulo ekyo enteekateeka yakyo eri nti era twegasse wamu, Ekkanisa y'Oluzungu ejja kutuyambako katono, naye na buli ttiimu tugisaba ereeteyo pound 10. Buli ttiimu ejja kuleetayo pound 10, ezisigadde zijja kuva mu Kkanisa y'Oluzungu n'Oluganda. Engeri gye tuli abangi budget nnene nnyo, ate ebiseera bizibuzibu okuba nti Ekkanisa tugirekera yonna. So team leaders tubasaba mukubirize mangu ng'obudde bukyali. Mukyala Barbara Bosa, Mwami Ssekubunga, Jjajja Nnaalongo bali mu mufumbiro mu nteekateeka be bafumba ekintu kino. Olwekyo ekyo kibataga nti kigenda kuba kiwoomu nnyo. Yakumaliriza nga neebaza kwaya yaffe, mwebale nnyo okutuyimbira obulungi. Kapera abadde mulungi muyitirivu. Era bayimbye akapera gabalazeeko mwebale. Dikoni naawe weebale kutukulembera. Tech team yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Katusisinkane ku kacaayi nga tuvudde wano. Mukama bawe nnyo omukisa. Ekisembayo tulina mikwano gyaffe abaali naffe wano last Sunday. Mwamanya Sister Rachel yatuleetera team yali ekola omulimu mulungi nnyo okukebera abantu akawuka ka Mukenenya oba okwogerako nabo okubabuulira biki ebigenda mu maaso n'obuyambi bwonna obuliwo mu nsi eno n'okwekuuma n'ebiringa ebyo. Ne leero weebali bagenda kubeera naffe akawungezi ka leero. So Rachel, thank you so much for organizing this again, and the team, thank you so much for coming. Saba muyimirireko Rachel nga bwe mugenda kukola omulimu ogwo. Can you please stand? So Rachel and sister, you're so welcome. What's your name again? Anna. Thank you so much, Anna. So Anna and Rachel will be here for that. Bajja kutuula mu corner oba mu big hall. Buli ayagala okubatuukirira abatuukirire. Ne bukiiti buli bwe balina last time babulina n'olwaleero. Ndowooza kyekyo. And lastly, cards z'aba Rev'ds ez'okubeebaza okutuweereza buli mwezi buli kiseera. Christmas time tutera okwebaza abasumba abaffe. So nja kuba nzitambuza gye muli musayiningeeyoko katono. Rev'd tawulidde naye agenda kufuna ye olwaleero. Mukama abawe nnyo omukisa. Katugolokoke abooluganda tuyimba oluyimba 2:5 tewali mu nsi muno omulongoofu. 2:5. Omusaayi gwa Yesu.
Amen.